Aire Hadija atemera mu gy'obukulu 3 mutuuze ku kyalo Bukasa mu munisipaali y'Ekira. Ono amaze mu kitundu kino emyaka 5 era alinako poloti 2. Wabula enteekateeka ye yataataaganyizibwa oluvannyuma lwa gavumenti okuleeta pulojekiti y'okuzimba omwalo mu kitundu kyabwe. Omubalirizi wa gavumenti yabalirira ebintu bye byonna byalina ku ttaka naye ebyavuddemu byamujja enviiri ku mutwe. Poloti emu erimu n'ennyumba naye kuba nti saagimala bulungi nga ninako akadde kamu kitundu. Poloti ey'okubiri wano wennyinnyini wendi era walina amaka gange wensula ne famire yange weeri. Ngenda okusiŋŋaana nga ninako 00 nga tebalina kintu kyonna kyonna kye bataddewo. Aire yazimba ennyumba z'abapangisa zino asobola okugyamu 10 ekinaalabirira ye n'abaana be. Fedde wishi ne sente zannyini tezisobola nakunzizaayo waffe mba ngamba kuddayo waffe. Tezinsina ne wentandikira. Ne famire yange sinanga ekijja nnyinza nagitetenkanyaamu. Kati ompadde 0 mbeera ngenda kukola ki mu nsi muno. Ono tali yekka, waliwo abalala bwe bali mu tulo bali erimu. Naye kitwawunyisizza ng'ekizimbe kye nateekamu obukadde 3 baataddeko obukadde 4. Ngenda okutuukako awali ennyumba nga waliwo emitwalo 22,15. Pulezidenti Museveni bwe yagamba okusasulira abantu sente. Ezo esente nsobola ogenda mu kyalo n'engula ettaka. Nina abaana 3 ate bonna basoma. Nze mukyala atalina musajja eyeefaako ku lwange okulaba abaana bange basomye, abaana bange balidde neefaako nze nzekka. So kati bwompa obusente obutagasa mu kintu kyange nze kyenkoleredde ebbanga abaana bange obo baziza ku street. Kiteeberezebwa nti amayumba agolekedde okumenyebwa gali eyo mu 2000. Mu kawufu w'okufuna obwenkanya bano batutte okwemulugunya kwabwe ewamyuka RDC wa munisipaali y'Ekira Joseph Muhoozi. Mbawadde amagezi bakolemu ka komiti ak'abantu abatono akasobola okuhandulinga okwemulugunya kwabwe n'ensonga zaabwe. Basobola okutambula nga ttiimu ey'abantu 5 oba 3 baweeyo ekiwandiiko kyabwe mu ofiisi za minisitule. Okusinziira ku RDC Muhoozi, okwemulugunya kwa bano kwatuuse ne mu kakiiko akalwanyisa obulyake n'obukenuzi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga. Olwo okunoonyereza okugenda mu maaso okusinziira okwemulugunya kw'abano abantu nti esente zigenda okubaweebwa si ntuufu. Era okwemulugunya kwabwe kwagenze mu anti-corruption unit ya State House ekozwe omukulu afande Nakalema. Omutendera ogusooka ku pulojekiti eno gutandisa na kuzimba luguudo mwasanjala olunaakozesebwa abagenda n'okuva ku mwalo. Sandra Nachwala, NTV, Akawungeezi.